Munnange bwe mba ntandise okukola mba nsuubira nga akasente kajja bulungi mba ngenda kukaseevinga bulungi mbe nga ntegekerako omwana wange nange nkole ku bizinensi eyange ng'omuntu oleme kuba okozesebwa bukozesebwa buli kadde. Kyensinga okwetaaga. Sente buli muntu eyazaalibwa alina okunoonya sente atakola taaliire. Buli muntu nakati n'abakazi fena twenyigiramu, buli mukazi waali akola, buli mukazi waali yeenyigiramu, okitegeera. So tulina okuba nga tukola tulemezaamu abaana bali ku byeyo mbabuulirira nnyo, abamu ne mutantegeera bulungi, abamu ne muntegeera. N'olulimi lw'enkosa ekinyonyi terukudaala, teruvuma, teruvoola, teruwemula. Kati kibeera gy'oli obeera ng'ontegedde n'ontegeera banga tontegedde, maybe osobola okuntegeera olunaku olulala. Sokoneke ndaba kale ssebo olamu ssebo obi omukazi omumwayo yoyo ate gwaleese omuyita otya? Tomumanyi gwaleese kintu kye? Kale ssebo era dde ssebo muli omuti eyo olamu ssebo obi muyanjulire nze kaakati osobola okunzikiriza okuyita erinnya erya taata? Nyinza okuba nga nkusinga emyaka naye kaŋŋambe nti taata wange nsanyusa okubeerako wano. Kati nyabo ogambye osobola okumpita erinnya erya taata nawo nansonyiwa. Erinnya erya taata ekyo ndaba nga akusinga emyaka. Ani asinga ani? Nze nsobola okuba nga nkusinga. Anti oyinza okuba nga onsinga oba nga tonsinga, naye okuyita taata nyinza okuba nga nkusinga, naye okuyita taata mbeera nkuwa bwekitiibwa. Nze nyina olaba maama waffe waka ffe maama abaami oba abasajja abaatuwasa ewaka bonna abayita taata. Omanyi lwaki abayita taata? Kale abawa ekitiibwa. Kati ekyo kyankuliramu nange nti ebiseera ebisinga nti kano omwana omulaba omwana simwinaako nnyo kakwate, naye mubutabeerako nnyo naye kakwate, naye ate on the other hand tulinganga ab'ekika ekimu lwaki nti twakulira mu kifo kimu, so mumanyi nnyo. Era yampise naŋŋamba mpita lyabaaba naŋŋamba baaba mbadde nsaba ojjeko ewaka katono nnyo gyatwogeremuuko, njagala olabe ku mulamu wo, mulamu wo muntu mulungi nnyo, mulamu wo munnanga njagala, naye nyinza okuba nga namunyizizza wanti wamu, naye njagala ojjo omulabeko ye yansabye. Ono muganda wo? Tekiri nti oba tuli ba Luganda,
naye alinganga tetuli Hama mubi. Hama. Si mubi. To the mouth. Oh no. Wow. Uh-oh. Uh-oh. Everybody, oh no. Wow. Uh-oh. Kati. Nsigaza kukomerera. Oh no. Oh wow. Uh-oh. Nsigaza kukola ki? Kukomerera. Uh-oh. Oh wow. Wanji? Ate obwaki? Mwamuga tuwa obutimba fe tugenda obawo obutimba. Tuwa butimba? Salamu alaikum. Wa alaikum salaam babyattaka. Oh no. All right. Beerayo nzija nkulage, beerayo. Kimira bifo kibi. Oh no. Uh-oh. Kati sente ziwaliza okutta mu ngalo bannange sente. Ne bamala bazibba. Oba kanzikwate. Mami we kyayinza okusabula kibooko nga tofa. Anyway, wano ekifaananyi kirungi okwogera Anyway, mujjukira akaseera kali ngaffe abannyondo estate experts twabalambuzaako ku zino rentals zaffe. Era nga tubagamba nti tulina abazimbi abalungi banaye mutunoonyeeko. Waliwo client gwe twabadde okufuna naye ayagala kumuzimbirako. Tulina abazimbi abalungi, bazimbira ddala bulungi nnyo. So twakoma okubalaga ennyumba yaffe eno yali tenakutuuka ku siiringi. Saawa zino eri ku siiringi tugenda kukomerera. Era muno munda nga tunakuyiwa gundi bagiyita batya twayiye. Come and show them. Yaya. So kati luli twakoma okubalaga mulimu ebintu ebiri wansi naye kati olaba nti yino kati eri waggulu. Olaba mwalimu omuddo. Kano kabeera kayigo bulungi nnyo. Kajja kubeeramu shawa ku bintu byakunaaba kwetukuza. Kino kisenge kya kigazi bulungi. Neddiro liraba nti ligazi bulungi. N'akayungu okalaba nti kagazi bulungi. Okalaba kagazi bulungi. Kakati nga bwe nabagambye naye esente zino zikutte muga nazo
nga bwe nabagambye ono baby girl tugenda kulaba tusobola okukola ki twakola tugenda okutandikira okuba nga tukola naye tujja kwetaagayo okondooza omwana omulala omu nga mulenzi kuba eno Nnyondo Estate Experts abakozi we bali babamala obulungi nnyo abaweereza tujja kwetaaga bandooza wa Bulango kati abaweereza abazimba buli kimu naye nga neebaza mwenna abatukkiririzaamu ne mutuwa ssente zammwe abamu temutulabangako tutunda amapoloti nga gali ku ki tutunda amapoloti nga gali ku musingi omutuufu tutunda amayumba nga gali ku musingi omutuufu bwetegereza gundi zino eno rooms zonna zenkanankana ebipimo byebimu nga woolaba era mulimu ekinaabiro ekisenge of course n'eddiiro n'akayungu kaakali okitegeera wano eno kanayo gyatwagiyiwa bulungi nnyo kati awo tulina kuba tandika okukwata ku ssente very soon kasa tumaliriza okuggala era neeno nayo giraba bulungi nnyo nti weewamu mwana wattu tuli kisozi wali kitemu wali waggulu buddo eno kisozi wano ekifaananyi kirungi wano kisozi gaalo omulimu onaagusobola mwana wange nga ndabanga atandise okuweekeera okwoya amangu kambulo kakunyumidde Nnyondo Estate Experts so tuliwo okunoonya ssente bagamba ataakole ki taaliire nga bwe nagambye nnyina mesegi yammwe mwe abaana aba Nnyondo Estate Experts toli musana nnyo omukwano obodde wano oli okay kubanga omusana masala gwe nkukuyisa bubi nesigwa amaanyi kaakati nga bwe nabagambye nina abaana kino nkyogerera mu kamera nina abaana saa zino mpezezaawo abaana bawera 9 lisiti ngiyina mu kitabo nina abaana kino nkyogerera mu kamera sibamiitingangako tebanaba kumiitingisa bazadde baabwe oba abantu baabwe bafamire zaabwe naye baseevinze nange ssente waliwo omu oli eyasooka mwaki akyali ku kamera nali ne Vicky omuwala ne tumuwa poloti ye yatutumira muganda we oyo ye yaleeta bulesi cash anakuseka yali yampaayo naye nayita cash n'amalayo ne tumuwa poloti ye bulungi tugirambuza bulungi nnyo tukola tugenda wa chairman ekyo ne kiggwa oyo ne mujjako omukono n'entiikinga oyo awedde kati very soon era mwena kulanga aliwo omwala gwenzijjamu kuba akasente ke katuuse ku nkomerero era nakyo ngenda kukiteeka mu kamera 1 week okuva kati ngenda kubanga mujjamu nakyo ngenda kiteeka ku kamera tugenda kukola buli kimu kyonna endagaano byonna tubikole byonna kuba naye tali wano nkwase maama we oba omuntu gw'anaabeera ampadde yenna nangamba nti ono bw'oba okwasa ebintu byange abatekerako omukono tukole ekyo mbeere nga nsigaze abaana 8 n'abalala bakyajja naye nga bannange kino nkibagamba mwebale nnyo mwebalire ddala kunneesiga kino nkiddamu maama wange yangamba mwana wange nkumanyi kuva buto kuva dda oli muntu atya amabanja oli muntu atya ssente y'omuntu oli muntu ategeera ssente y'omuntu tolyazaamaanyangako tolyazaamaanya tozanyira mu ssente atuba zino abamuganda wange ne mugamba mami ane sooka onnyamba ompole yawo omutwalo mu butuufu nga sinnagumuwase bannamini bade muganda wange oluusi agamba abireke okitegeera nenfuukula nti aba banamugyeko omutwalo ye baba guguno omutwalo gwo wiiti nti kati sooka ompeyawo emitwalo 2 nti kakati nno wiiti emitwalo gye 2 gino nagifunye giigyo nti lugireke rozeti gireke okitegeera naye nga nze ntya ekito kiyitibwa ebbanja kati ne bana abaana nkyali nabo kasente kasa kawera ndaba ti ono akasente kaweze nga tulambula nga ngamba awo wenzijja okutwala nga tuwandiika nga tulambuza nti wano wenzijja okwagala nga tuwandiika okusinziira mu ssente ze mbasobola kuwa wantu wa ssente nnyingi ng'ompadde entono era nkugamba kati mukwano wano weyagadde naye obukadde nnyina 7 ate wano wa 11 kitegeeza ssente zijjakola kizikyabulako
okkiza tukole endagaano ku ssente eziriwo ononye balance weewangulye wantu wano so baana ba maama mumpagidde ate munjagadde mama yangamba ekigambo ekyo nanga mwana wange abaana abatakulabangako abatakusikanangako kuba galaba ndisivinga sente mwana wange kiki ne mugamba maama ekisooka ndi mukazi mukkiriza ntya Katonda ekyokubiri ndi mukozi era naawe okikola ki okimanyi obuntu bulamu obwesimbwa amazima kwenkola ki kwenyimiridde nagamba kuba nkimanyi kyoli naye bambi omwana bo bakumanya batya abaana bano bangoberedde okumala ebbanga ddene era teri mwana agenda keera ku makya agambe Rosette kwata ssente zange oyo mwana avudde nange nga nakatandika nga sikosana ku Nyondo Grim nga ndi kasiiwuufu ndi ssaawa zino alaba nga ndabika bulungi ozya mukama ndabika bulungi nnyirira ye mwana agamba Rosette tasobola kulya ssente yange manyi gye nvuddewo gyahandikira mulaba ate talina muntu gwalaba ali ku media agamba walalalala Rosette yanziba walalalala Nyondo Grim yanziba walalalala ate kati Nyondo estate experts bakola ki banziba teriyo muntu akuba walalalala era ekyo nkyebaliza mukama kubanga nkiddamu ate nga nkyenyumirizaamu omanyi kizibu kyakudda mu kamera yange kikyogera si kituufu abantu gye bali ku challenginga nakugamba oyogera ki wakola bwoti ne tasobola ogenda ku media n'agamba endala n'agamba nayogera bwati ne bwati naye buno bukakafu yakola bwati ne bwati teriyo muntu ali ku bulago bwange nga manja era obanga gy'oli mukwano vaayo teri muntu akola ki ali ku bulago bwaffe aba Nyondo Grim oba Nyondo estate experts ng'akola ki ng'atubanja osobola okudda wali maama taliyo era bw'abanga omuntu oyo gy'ali kifaananyi kiri oke omuntu oyo wabeera nga gy'ali kiri oke omuntu oyo wabeera nga gy'ali mbadde newaza gwe musana tusobola okufuluma kwa nabwe nange mbasagala emiri ennyo musana munnange okitegeera obaliriranga ku banno nze nyimirye mu kasana gwengo mu kasiikirize gwengo oli mu kasana kiri kitya kivaayo kati kyembasaagala nkiddamu mama wange yakiŋŋamba ne mugamba nti kati maama olaba abaana abo buli mwana azze nampa ssente ze oyo mwana mmanyi angobereredde ebbanga teri mwana agenda keera ku makya alabira binyondo lwakuba agamba nyina amapoloti ngatunda gali legiiti nyina ennyumba nzitunda ziri legiiti nze gwe mulaba nyina tuzimbira abantu tubazimbira bulungi kakati mujja mutuwagire aveeri agambe nti ono omuwala ayogedde lazima omwana eyangoberera kuvadde mabega abamu bali bampaddeko ne ku ssente zaabwe ye ng'akimanyika nyina omwana omerezi kuteekerako oluusi najja najja luvannyuma Rosette wamaze n'oziraba nti kwegamba bakola ne bati beesulayo gwa nagamba kati nze mbonaabona nabo nze n'omugaa kati mukwana ekiriwo nti nawandiise nti n'ekifaananyi kiikyo nti naawe kola bwoti ne bwoti nodawo n'omubuuza ddi abakoze bwoti ne bwoti kano n'okasala n'okatereka nti sinaba Rosette naye ekikulu naawe okitegeera nze mba ku bunkeke bo bwe bakanga bagangayira bandi bakeransi bange bakama bange era nyine yakampiriza ssente amaaso kaawo ne mugaa kaddi omanyi egundi eno sina kulikodinga olw'ensonga nti gundi sirinayo nja kulikodinga laita nkuweereza ekifaananyi nagamba Rosette tofaayo teweemenya okitegeera so kati nange lwaki njagala nnyo biteeka mu biwandiike si lwakuba nti namwe ne mbaweza n'ekifaananyi si lwakuba nti njagala balaga nti nno ndi wamazima nnyo okuumidde ku mazima nange sabala kwerabira okitegeera nyinza obutakurecordinga ssente zo basizirecordinze olusire neerabira omuntu yenna yeerabira so obutagala kwerabira mbeera serious nye ndi very active nenkola ekiteekeddwa okukola buli kimu ne kibeerawo nga tewali kwerabira nga buli kimu kirabibwako naye abaana munneesize olina akwasa n'agangayira n'akola ati mulimu n'abampa ne ssente mulimu n'abaana bakuwa ssente n'amala ozikuwa n'akugamba kati gwe gwenjiyiza naddali ne yeebaka n'agangayira bw'ati n'olinda olunaku olusooka n'olindi olwokulala nga gw'olina okukola ki okuyiiya ogambe wonna omanyi ekiriwo tukole bwe tuti naye ng'ali bw'ati agangayidde gw'amanyi n'omutegerako message n'amala ebbanga tali mukuddamu alwezi bibadde bimpuuba naawe tekati mukwano nakugaa tukole bwe tuti zose tuzigyewo tukole bwe tuneweti ssente zewampa ziveewo tuzikolemu ekintu Rosette naawe mbadde bize kugamba gwabakola ki gwabasikasika gwabeeguya lwaki kubanga nti omuntu abeera akwesigira ng'akimanyi tolina kyogenda kukola tolina kyogenda kukola ki kubba kati yeyo ensonga yama ne mugamba munnange abaana bangoberedde ebbanga ddene era abo bebamanyi gye natandikira abatandabanko ku social media nti waliwo nti ndi mu scandals za kubba ssente za bufere sizibeerangamu nga ne mwankubadde ndirinze nnyo nesente z'abaana empitirivu bukadde 2-3 bukadde 10 bukadde 5 bukadde 2 mitwalo 2 mitwalo 5 mitwalo mmeka
naye zonna oba mu bungi bwazo nti nzitidde sizitya naye nziwa ekitiibwa nannyini waazo ne muwa ekitiibwa n'enkola ekyenyina okukola oba kano kakomawo nti akano katono ayavasi ayizulu n'akatono ako nako nkatya nako nenkola kyekalina okukola so byebyo baganda bange mweyongere okutwesiga ffe Abannyondo estate experts nga bwenyimiridde bwe nti bannange mujje baanamwe kino ze mbagamba oba ntuleko ne wansi simanyi nja kuddugala naye nga kati kambeeko n'amagezi gembawa kati kambabuulire muno mu bulamu bw'ensi teriiyo muntu agenda kukubira pulaani teriiyo muntu agenda kukulaakulanya nga gwe tokyetaddeemu ate n'ekirala katonda bwe tusinza ono mumulaba tasobola kukuwa kintu n'otakisobola oba kyotaasobole kati waliwo omwana yajja nangamba Rosette nfuna akasente kano kenseevinga naye akasente kano kenseevinga wakasa n'amalako era n'amalyako mu bbanga ki n'amalako oyo kennyininyini saawa zino nzondoza gwe nahandika naye saawa zino gwe ngenda okuba nga mpa akapolotike okumala Katonda alina ebyewuunyisa omwana yali afuna akasente katono nangamba Rosette ndi single mother mukubeera single mother nyina video gye nakola nga ndi eyo gundi ekammengo neŋŋamba abaana basinga muli ba single mother negamba ne single mother ngenda kuzaako kize mpeerera omwana ze nkola ki engeri gina phrasing nga message yange abo tebagitegeera nga balinga abagamba nti mbagambye nga bo bategedde nti mbagambye temuweerera abaana mubaleke mumwekulaakulanye of course ekitasoboka naye ze nali mbagamba nti yes nga newakwera oli single mother olina okunyigiriza ennyo tetwagaloddemu bye yakwekwasa kati ze mpeerera abaana nkola kino nyigiriza akasente konna kosobodde okuseevinga kati oyo omwana single mother weera abaana bali babiri ne mama yamulabirira yasasula newe basula naye yangamba Rosette kati nze nsobola okuba nga nfiisaako just emitwalo 2 gagenda kunkolera ki kati emitwalo 2 ago gonyooma gaterekera omwaka era oddemu okuba ekyeyo era otereka emitwalo gya 2 era omwaka omulala nti agabiri n'obeera nga badde ogateresa omwaka bakuba ati sikyogulawo kibeerewo waliwo ne pooti ze tulina ez'omukyalo akuba encouraging nnyo banagula mu byalo naye nga nazo gyeziri n'ensi erikula kati baffe tufuna akasente katono nnyo nga mugenda mufuna akapooti kamwe kamu kitundu nga tukabawa tulina eyo ekammengo ne tweyongerayo eyo mpaka eyo kayabwe osobola ogamba Rosette agereka ekiri nti nze nkola ki okitegeera katono omwana ngenda kumuwa mpigi eyo naye nga si wala nnyo era na kibuga naye nga kumanya ebintu byewuunyisa yali nga asevinga nange emitwalo aga kasane katuuka bakama wende bamwongezaamu akasente era akasente ke bamwongezamu kubanga yali akoze ebbanga ayagala genda kati omwakozi ali abeerawo ng'akola n'avaawo kati mu kuvaawo ne bamugamba kubanga abaana omukazi waliwo ng'alina omwana omuto kati ng'omwana oyo omuto nga kyetaaga abakozi babeera bameka babiri omwana yali akuzeekuzeemu ne bamubuuza kati ddiya tukwongeze mu ssente oba tuwete omukozi omulala omuwala yagumaagumira emirimu olw'okuba kwegamba oba nkibannyonnyole nti abaana ba maama bw'otayambala ngatto n'ogyeteekamu gw'ogyambala ekutuuke teyagenda gikwambaza oba ye nga tegenda kugyekola ki kati omuwala n'alyoka ayambala omulimu kubanga akimanyi eyambalagana naki n'akapooti kaseevinga nange Rosette kama nti tujja kafunayo omukyalo eyo ewala okitegeera kuba naye tuyinayo kati n'agamba bannange yes emirimu gimenya siganye naye nga bagenda mwogerako sente mmeka balamu bagenda emitwalo 7 kati emitwalo 7 bw'agattako gana 2 ze mmeka si kyekyenda kubanga omwana yali aliwo ye bali bamuwa akakadde nga noli bamuwa akakadde ne bamugamba kati tujja kuwa akakadde kalamba kuwa 2 kakati tusobola okuwa meka 5 n'abeegayirira munyongereko 2 nze ngenda gikola omwana akubye ekyeyo kye wadde ng'amenyeka naye kyamukakiriza nti olw'okuba nti akimanya ekintu kyasasulira nekimukakiriza okuba nga akuba ekyo essaawa zino eno yawangudde poloti ye kubula akasente katono nnyo kagenda okuweereza tugende wansi tukole ki tukole endagaano kugamba nga Rosette naye ng'oli mugezi Rosette nga wanyamba kati kino kankube n'obeera wala kuzimba nnyumba ngaho nagitandika tejja kuggwa ekintu kigwa kitandikiddwa tiwa ekintu kigwa nekitandikiddwa nze sirina kintu kweŋŋanga kino mbabulira kyakulabirako nze wano omunda wadde sirina senekera kumakya neŋŋamba nti Mukama Katonda kati njagala ki wanja yateekawo akayumba kamizigo emeka 2 ntye naye sirinawo sente kati kandabe nempambala kiseke tandika nako oba njiye matafaali wirubaala emu nga njiwa nga ngiteekawo wali ngamba Mukama njagala kutandika ngolaba Mukama wakusumululira wirubaala wena okola nga oyongerako endala wena okola nga oyiye emmotoka
oye eyokubiri nga amatafali weegaya bagazimbi ng'ofuna kuneka kola ki wehandika kuzimba so buli kintu kyetaaga okutandika bw'otatandika togenda kutandika so you need to start and now not later or after tandika kati ogambe nti kakati nti kasere kenyinamu nti nsobola tandika naki kati kankole bwe nti kati omwana oyo singa yali talina bbanja eno nti ninako akagundi kenjira yali enafuyiza nagamba abaleeta omukozi omulala naye agamba ntereka abiri bwe bampayo agaataano kale banyongereko 7 nyongereko zineeno akapooti kange nja kamalayo mangu si bbanga ddene era nga jangamba nanga lwaze tumaye kiro ne mga mwana mafaafa agana ati tumala kana akapooti kaffe ng'olya ofa nnyo omanyi n'obulamu nabwo tebwetaaga nnyo okutulugunya nnyo ate obuveemu buli olwala ekintu kyotagenda tekujjanjaba nga kasente kookozi tegenda nakumala kujjanjaba kirwadde kyofunye nti sooka tumala akapooti kaffe ng'olya amaanyi gapondoose tufune omuntu omulala akole ki akuyambeka olyoka bagambe bannange empondoose baleete omulala niwe obanga okyawadaawada akapooti tukazimbemu yangambye Rosette kampadde wade so kati oyo yenza omutuufu era njagala nnyo babuulirira n'obagamba nze natandika ntya mugenda okuba ekyo esi byange buli muntu alina story ye naye nkuba ekyeyo netandika okuba ekyeyo nali nvudde ku ssomero kino nkyogera nnyo bye nali ngeza okukola byali birala kye nali ndowooza omwana kyeyagamba kyali kirala bantusiza mu birala nengamba wano wafiira muloge nehandika okufaafaagana n'okukola noza namala emyaka gyange giwera 2 ku kyeyo nenga kinsaze sinawadde kyenfuna mbonaabona bonyinzunga wano nawali ndi bwenti naye nali mukazi mugumu yali determined nengamba mmanyi kyenjagala nyina kyenjagala sidda Uganda nava ku ssomero bakadde bange navayo tutegeraganye siddayo nga mpuubwangala I must go back with something and I fought for it. I'm telling you mu bulamu gwe olina okwebuulira ate gwe olina okwebulira God first era mubuulire gwoba osobola okwogera naye omugambe Mukama njana okukola kyone munnange mufuule mukwano gwe mwogere munyumye akuwabule Katonda gyali abamukiririzaamu ate buli ddiini gy'okkiririzaamu nze buli ddiini njikiririzaamu Katonda ali ogwo ebeera nga olaba nti amakubo ganjawulo ogenda mu kibuga avudde Masaka road atuuka mu kibuga avudde Entebbe road atuuka mu kibuga so Katonda katugambe nti eyo center nti yonna gy'obeera oyitidde abalokole bw'obanga otambudde mu bulokole obutuufu nawe oyikiririzaamu nga gwe tolina ddiini gy'okkiririzaamu naye nga gukkiriza Katonda gy'ali n'okola byeyagala nze nzikiriza nti wonna Katonda asobola okuwuliriza era osobola omutuukako so kati byebyo ne ngamba siva wano ngalo nze tujja kufaafaagana nembeerawo nenfaafaagana kati nagenda n'ekirooto nga njagala nnyo okugula amapoloti ag'enjawulo era nzimbe lwaki kubanga nze bizinesi zino ezisigadde tikati kola ne bizinesi zigwa nokola ka bizinesi ne kagwa ne kasaana wateyongeramu ate kola ki naye ngula akataka kange nga tukoze research tugula ku ttaka ettuufu nga temugenda kubeeramu nkaayana era Mukama n'akuyamba ng'ogula akapolotiko kati nagenda gula mpolampola obupoloti mpolampola bwagenda bukula bwennyongerako kotuuze ng'otekawakalala nengamba kati nehandika n'okuzimba ssebo obuyumba kwakiririzaamu nakola nnyo nakulemezaamu twagala okuzimba obuyumba tulina okuzimba n'ennyumba ezaddala amaka noganikane nzimba amaka naye njagaguza omuntu okitegeera zino rentals ne tutandika kubanga kirooto kye nali nina kuva dda buto bwange kyeno njagambeko nekitu kyenneekwata kati nga nyina kojja wange gwendaba nga abirimu ne ngamba kojja akutte ku ssente nga neegomba nnyo okukwata ku ssente kojja yakutte ku ssente however sinaba kuzifuna nga bwe nzaagala naye nkyakola sinnafa ate n'emyaka nkyalinaayinayo egiwadawadako siwummula okitegeera sobeerayo ng'okimanyi nti omuntu yenna alina kulemezaamu ate tandika wonna atandika ojja kumaliriza ogenda kumaliriza otya kyotaatandika okitegeera zimba bulya nnyo amazima bweti bwenahandika mpolampola akapoloti kamu bwe nakagula ekirungi nasindikiranga omuntu sente omuntu omutuufu zisange ani babanguliza n'agula naye nga ekikulu kya byonna si kugula just kuteekaawo era nesooka nembalamuko ebbanga akasente kasooka keeyongeremu tandika okutunda tutunda nga bwogulawo tunangugulako ewalala tandika okuzimba tuzimbye wano tuzimbye wali era tukyazimba okitegeera kwakkiririzaamu nakulemerako nakutandika wayandika togenda kumala ogenda kumala kikyo tatandika jja ntugende so kaakati tuyiteko eno emmanju wano watwali twabalambuzaawo kudda naye mbalendeseko n'omwana n'okubalaga we tutuuse kati tubulayo kimukola ki okukomerera nakuggala nenikola ki twajjawo kodda wano eno twaliwoko ne Viki naye kati sooka ojja ombuulire onaamalako onaakola anti kakati fe tumanyi n'okujja nitukola ki
this land is not for sale. Bw'oba oyagala okukakasa nti no it is not for sale, ennamba y'essimu yiino yiri land ogiraba. Babagambye this land is not for sale. Bw'oba oyagala okukakasa amazima kubako y'ennamba y'essimu. Amaffe tuyina ge tutunda. We have so many lands on sale. Oba bo tebatunda ffe tulina ge tutunda, so mutunoonyeeko tubawe watu nga watuufu. Era abaana bange essaawa zino bali mukolagana nange. Tulina okikuba, ate tulina okumalako. Abaana essaawa zino abantirako sente bangamba Rosette. Kaakati tutandikiddewo akasente kaako. Kino nkibagamba nga ndi mu kamera ba sweet buli ampadde ssente ze. Era listing ngirina, ebifaananyi ntera okubibawa. Besinnabakuwa kati sina kulikodinga. Ninga na recordings edda ku laptop. Nesina recordinga mu kitabo nagenda ku recordinga. Buli kimu weekiri obujulizi obukakafu. So njagala mubeere nga muli bamativu mu mitima gyammwe. Rosette sirikera ku makya. Bami ne mbeefuulira. Wakiri nfanga ne munzika ne mugamba lwafudde. Mbaddamu abaana buli mwana yampa ssente ye. Ng'oyagala ttaka okuva mu Nnyondo Estate Experts. Muli mu kusevinga nange kubanga omwana tasobola kukola ki? Kugula. Omwana ompadde emitwalo 7. Ompadde kakadde. Akakadde tetulina ku ttaka lino tutunda nga tetugenzeeyo mu byalo egyo ewala. Teri ttaka ligenda we tugenda kukolera akakalu ku kakadde. Kubanga tekagenda kubeera tinoba bukadde bumeka. Nti oba ettaka lya bukadde 2. So ffe kitukola obanga oyagadde, nze abaana mbagamba, obanga oyagadde bwetuka half of the month tulina kuguza abantu wa bukadde 5 nti bw'okola obukadde 2 kitundu tusobola okukola endagaano esooka. Bw'obanga ogambye tusokeze tuzimaleyo, bonna benadde okufuna buli omu agamba asite kasokeze kola ekizigweyo. Omwana nakusiga obukadde 7. Naga anje era poloti nga neneko munnange sooka ozitereke tukole ki. Nakusiga obukadde bumeka nange n'ensevinga. Era ekintu kye nayiga sikozesa ssente nga sinnaba kukwata kintu kye like ng'omuntu sinamuwa kintu kye. Mwana so kutuka unaga nafunye ebisede zange zimpe. Ngenda mukolera ki? Okitegeera. So sikozesa ssente nga sinama kumaliriza gikozesa gimalayo. Era zibeerawo ne tuzisevinga. Ne tuzijja tukolamu ebyaffe batuzimbye, batugende ku bya kuzimba. Kasita abeera nga akoze eki? Nga amazeeyo nga tumuwadde ettaka ne tuga kati waawo. Ziba zifuuse zaffe. Era ekyo nkyogera nnyo nyina abaana bampa ssente z'ebizigo. Kati nyina abaana bampa ssente z'ebizigo. Naye nze nyina wenzi kuŋŋaanyiza. Bana Saudi Arabia ne baweereza bananga 7. Kati nesuka ne bakowenzi kuŋŋaanyiza wadde nyina ebizibu ebyenkanawa. Sizikwatako wakinimako gineewola. Nengamba ezo ssente zo kanzikole ki? Kanzireke. Kati omwana oyo nga sina kumuweereza product ye, ssente sigikozesa. Ne omanya nti Rachel muwadde product ye. Nti yampa ssente mekamba 400 n'ogenda ng'ozijjayo. Okola by'oyagala. Gundi byamutuuseko yafunye ebintu bye nti ye okitegeera. So enkola eyo ennyambyeko okuba nti enfudde ow'amazima n'omwesimbu. Obadde okimanyi nti eriyo abantu abamu nga bambi abadde mwesimbu w'amazima naye ne bimutabukako butabusi bitya. Ne weesanga nga oli akutte ssente nga tabadde muyaaye naye nga akutte ssente n'azigatta wamu n'akola ebibye. Kati bali batuka okwagala ebintu bye oba ssente zaabwe ng'okuzibaddiza nga kizibuwalamu. Kaniza okwewala ekyo kubanga kisobola okutuukako nga tuyagadde kufeera, tuyagadde kubba. N'omwana akuwa ssente n'ozikwasa ne wabeerawo ekibaawo bwe ne bikola biti. N'onoonya engeri gy'obaddiza ssente zo nga tekyakola ki? Nga tekikyasoboka. So nze bye saagala. Njagala nkwata akasente ko nkagyewo nga maze okuwa ekintu kyo nga mmanyi nti kati kiri kikyo sikyakinako wadde buvunaanyizibwa wonna ng'essente zennyina zowampa zange tozirinako buki? Si bwe kiri? Kansuubire ebigambo bye njogedde. Tugenda kuba nga tukonkurudinga olwakadde. Naye kansuubire nti ebigambo bye njogedde mufunyemu ekyokuyiga. Omanyi njagala nnyo okubabuulirira n'okubawa ekyokulabirako. Eno babuulirira. Ffenna twajja ku nsi kunoonya ssente. Buli muntu eyazaalibwa alina okunoonya ssente atakola taaliire. Buli muntu nakati n'abakazi ffenna twenyigiramu. Buli mukazi waali akola. Buli mukazi waali yeenyigiramu. Okitegeera. So tulina okuba nga tukola tulemezaamu. Abaana bali ku byeyo mbabuulirira nnyo. Abamu ne mutantegeera bulungi, abamu ne muntegeera. N'olulimi lw'enkosa ekinyonyi terukudaala, teruvuma, teruvoola, teruwemula. Kati kibeera gy'oli obeera ng'ontegedde n'ontegeera banga tontegedde. Maybe osobola okuntegeera olunaku olulala. Jangu tuwe ebigambo ebisembayo. Omulimu ogulaba otya? Era
osuubira kiki kyoyagala tubuuliremu nti nze Mami Rose natandise okukola nze kyenneegomba nze neegomba nenkolayo kino nenkola omwana wange kino nenkola kiri kino nakiri okay tutandise okukola osuubira akasente omwezi ago gweddeko opulaninga ki munnange bwe mba ntandise okukola mba nsuubira ng'akasente kajja bulungi mba ngenda kasevinga bulungi mbe nga ntegekerako omwana wange nange nkole ku bizinensi eyange ng'omuntu oleme kuba okozesebwa buli kadde kyensinga okwetaaga kale yono omwana waffe bannaye nga twamwalabye vidiyo eyasoose sister Annette bakwebazizza nnyo balire ddala n'abantu mwenna abawa omwana no Saala ne mutwa ku magezi mugamba anaabe kino kinakirye nekirye kale abantu mubeera okwo nga mutugoberera abaana ba Nyondo Media abantu abali ku Nyondo Media muyina ekisa naye nga bannange mbasaba nnyo bannange banfukamire nina bamama bange abaliyo mu USA abali Australia abali Canada abali wa naye temuwala kujja kumpagira ku Nyondo Estate Experts mumpagira ku bizigo naye mulabe ku bizigo nti bibakolako bulungi nnyo banaye mujje mumpagireko bamaama ndowooza kanzi kakale nembera nga nti bitukuzi banaye mujje mumpagireko ebintu bineno bye tukola kasente ke tufunako tekaba kamaanyi naye tukafunako akasente ako so tulakona mama bona addugala akasente ke tufuna si kamaanyi nnyo naye ke tufunako tetukalya ffekka tufuba okulaba nti tuyambako abantu ab'enjawulo manyi ensonga lwaki oteekawo ekibiina kya Nyondo Charity tetukerangako ku makya tusaba muntu twetaaga buyambi obuyambi tububajjamu tutya buli omuntu wagira kasente ke mutuwadde ke tutoolako so kati kitagisa kujja gamba nti kati Mami Ruth gy'oli eyo munange Canada njagala ompeeyo akakadde tugenda carrying out charity bla bla Mami Ruth jangu nguleko poloti eri legiti jangu nguleko akayumba yes n'ebizigo mugulire ddala okitegeera dda wano maama oleme kubeera nnyo musana dda wano eno madam producer olina naawe okubanga weefaako wano olina okubanga naawe weefaako so tugenda concludinga saala obeere nnyo musana nti osaanuuke njagala munoonyeeko bannange oba mwagala nfukamire oba nfukamire muno mu mutima naye kiba nga kisoboka nga mwagala nfukamire nsobole okufukamira banange mujje mumpagireko amazima gali nti plots weziri mpitirivu nnyo nnyo nga bw'okiwulira tulina estates ez'enjawulo tulina estates Kivu tulina Kitemu wano Kisozi tulina Kamengo mpitirivu okufa obufi abagala okulima abagala okwekako mu byalo mwakowa ebibuga Mpigi wano Nsangi okitegeera bannange mujje bamaama mujje kuba nange bwendi waneno njiya nga omundaba so gye munakoma okubanga munsupportinga nja kuddamu amaanyi n'okubanga nsupportinga n'abantu abakola kibitalina mwasirizi kati mwana ono okubanga tubeera naye abeera waawo nga nange siwayo support oba olina okuwayo support nonga sister kwasizaako watya kuba bagamba ayeeweza omumba gwe bazikuba era olina okulanga sister akugamba kati no munnange omwana yetaga pampers zaaweddewo kakati ze nakagula zaaweddewo naye tukoze tutya ntyebabanye kakati manyi oba okola nti weereza za pampers kangula amata bibeera byakwasaganya naye kati singa mbadde temumbeererawo nga temumpagira baana ba mama muli mwesala bwentuuka nembeera nga njala nakaaba nenga ne Mukama Katonda ate manyi lwaki nkola ebikolwa ebyekisa ebiseera ebisinga kubanga manyi Katonda asasula Katonda ono asasula era nyina ebintu bingi nnyo osanga n'abantu balina ebintu byabakuplotingira byanobiwulya so lwakusirika netayogera netuyita mu bingi bamaama kyova olabanga oluusi mulaba abaana bafudde bufi babasalaasala abaana ba hustlers babasalaasala babakola ki byonna ne bibatuukako so byonna abantu baagala obitukola naye Mukama yakuuma tolina kyokoze omuntu tolina kyomukoze naye omuntu olabanga akulimu nnyo ayagala oveewo naye nga tomuvumangako n'oba omuyiseeko nga abadde muntu mukulu ofukamira wansi n'omubuuza n'omulamusa naye kale abantu batwagaliza bibi byereere nosanga nga waliwo planinga obeeko kyoba naye nga ate siga nti kwagala kufuna bya bugagga naye nga just yagala bwagazi just oveewo so tuyita mu bintu bingi nnyo byetojja kugamba nsi tuyesigaliza nga ffe abantu naye Mukama asigalawo nga atukuuma ate akyatukuumira ddala so yeimu ku nsonga lwaki nkola ebikolwa ebyekisa nesaa muntu ng'ali awo nendikabula sinengamba kasita simumanyi kasita si wange kubanga mmanyi Katonda ansasula mu ngeri gye simanyi
naye n'okuba nti nyina ebintu byembuuka bingi nembitamu nenga mukama kino kyagenze nga mukama yegwe akola ki so sigenda kowa kubeerawo omuntu yenna bambi yeetaaga bwetaavu kasamba nga nina omuntu yeetaaga bwakusula omuntu yeetaaga kyakunywa omuntu yeetaaga kyakulya era njagalayo omwana Kadaama omu nga gwe olina abaana bo obanga oli onagala genda kukola naye nga tomanyi ogenda kuleka baana nayogeddeko ne maama njagala abaana abo mbaweeyo wabula nga togenda kusasula we basula togenda kusasula mmere wabula nga gwe weefunidde essomero sasula school fees yekka togenda kusasula we basula togenda kusasula byakulya sima breakfast tugende n'ebitabo togenda kusasula kitu kyonna wabula noonya school fees gwe manya nti essomero lino ngenda nteekako abaana bange ssente mmeka ozikonfaminga gwe sasula ssente just njagalayo omwana ogwo Kadaama omu oyinza okuba nga olwedde oli eyo oli mukuba kyeyo nga gy'oli ng'ompulira kubanga abaana bambayita mu bintu bingi nnyo baana ba maama kino kyo nkimanyi era mujja mu inbox ne mga Rosette munange naddala ogenda okuba naye abaana bange sinaabaleka Rosette nze gwana ndi eno naye mpulira nfa omutima abaana bange babasudde munnaye ku street Rosette kati ndi wano eno abaana bange bali omusajja ageze n'abawaani n'abawa step mother waabwe naye abaana bali mu mbeera mbi biki so njahandikako awo mpola mpola naye nga tutandika mpola mpola tube nga tuyambako abaana mpola mpola ekyoto ne kyenyina mukimanyi ebiseera ebisinga bagamba toyogeranga kintu kiruubirirwa kiba kiyagala kukola maaso naye just tusabirire wamu kubanga si kyange nti zengero kibenefitingamu njagala okufunayo ekizimbe nga kinene bulungi nnyo naye nga kigenda kubeeramu bano baana abatalina mwasirizivu mwana Kadaama ayagala genda kukola talina waleka baana Kadaama yaleka abaana be bawundabunda bakola ki abaana babeerengaawo nga bafuna buli kimu naye nga gwosobola providinga school fees omwana agenda nakola ki nasoma ate oba nekyajja mukama kinsobozesa enzimbeyo n'akasomero kwega bintu byendowooza bingi ate byensinga okulowooza sagala kubirowooza muno byakusasula njagala charitable works njagala bya charity ennyumba gye njogerako nga ya charity nzija nensangawo abaana nensangawo abantu basina kyakusa nga basanyufu kimpa essanyu akasomero okateekewo nga basomesa nga mwebali nga basomesa abaana bulungi nnyo kasita mufuna akasente akaba kasomesa abasomesa ne babeerawo bo nga bo ebisigadde nga aizulu omutonzi waffe yasalawo so nyina ebirubirwa bingi nnyo ate nga ebirubirwa ebyo setunuliddeko nze ko banna baaki nze ndwawo okwerowoozaako nze nga nze omuntu ndwawo nti kati ndi mukwerowoozako kino kiri era ebintu ebisinga byonna nomba nga kati wane nomba ntunzeewo ngenda kola kinyala tuleko zino sente bweziti tuyambeko abantu bwe bati okitegeera so gwe mutima gwange sikwekoza sikukyeteeka mu Katonda bwe yatuwe yantonda kuba nali ngezaako nogamba ye lwaki sesonyiwaine mubeera nenkola bwendengweti nedda mukwano bw'obeera ng'oli God sent nga nakyakutuma okukola lazim you have to do it era basinga Katonda yabatuma ena bye batuma okukola naye mwago gubala abamu lwabambi lwakasente ng'omutima ogulina ogusobola naye nga tofunye kaki nenza akasente nkafuna okuva mu mmwe abatuwagira kubanga products zaffe nnungi era nemukomawo tisagale zaali nnungi saawa zino sigale tukya operating ffe Abanyondo Glim tumazeemu emyaka emeka kati gigenda mu 5 tukyaliwo tuyimiridde ne business zikula lwaki kubanga bakeransi beeyongera ono gwowa yagamba n'oli nyina abaana abajja nga kabana amazzi ga Rosette byange byawedde ekyo wakati tebana bakundeetera oluusi nguwadde abadde apo naye nga abadde delivery naye nga abadde lyayinzeemu ennaku nga 2 n'olira omulanga esikini yange kugamba nga tayagala kubanga Kanyondo Glim kamubula kwade n'olunaku n'olumu kubanga omwana bayalabika bulungi amanyi yaba yava bannange njogera nnyo ate kyalina ebigambo bingi nnyo ne tukyalina ebyokukola toyagala genda kuyoza mwana era njagala genda muyoza yakoye ddala genda kuyoza mwana kyokka ze njogera kutulako yenze tamale tutakome Nyondo Glim Nyondo Media, Nyondo Estate Experts. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.